Popin Media. Basema ne banyabo tutandise okubala Honorable Serumaga akalukamu kubiri babiri basatu bana batano musaga musanvu munana mwenda kumi nemu atolagawa tulabye ofunye obululu bubiri abantu abasinga bagamba badde tebamanyi nti Honorable Serumaga mwali mu kalulu. Abantu badde tebamanyi nti mwendi mu kalulu kubanga abalonzi babajjeewo ne babatwala awantu nga tulinawo basanga baali tegedde batya nti ndi mu kalulu. Weesimbye ku kifo ki? Kya Vice Chairman NRM. Honorable okkiriza nti akalulu kano kabadde free and fair bulungi? Akalulu tekasobola kubeera free and fair kubanga abalonzi betwabadde tulina okuba mu campaign tebabaddeewo. Kati ate kabeera free and fair kati anga abalonzi bolina okwogera nabo tubasanzeewo. Kati ozzaako ki Honorable? Ogenda kupetitioninga oba ogenda kiviiramu? Nze nkisuubira kubanga abantu bangi nnyo babadde tebamanyi nti ndi muki mu kalulu. N'abanninako abambeera ku lusegere babadde tebakola ki bamanyi nti ndi muki mu kalulu. Naye tujja kugenda n'ebyo ebivuddemu mu kulonda kubanga candidate oli alabika ye yasobodde okusinkana abaki abalonzi. Mukulu Kasirivu, akalulu okalabye otya? Akalulu kano erinnya tutandikirawo. amanya Kasirivu Alex, ssentebe wa Kayunga Town Council omulonde. Mbadde nze kuvuganya ku kifo kya Vice Chairperson owa Kayunga District mu NRM. Naye ebibaddewo ensi yonna ebadde ebiraba nti ffe olwaleero tuzze abalonzi tubasanze busanzi wano olwaleero kubanga tumaze wiiki namba nga abalonzi bawambibwa ne baggalirwa ne bateekebwako obukwakkulizo era nga babadde batuyendera mu kisinde nga nte. Naye ku lw'obulungi bwa NRM tukkiriza ntugenda mu maaso okulaga nti abantu baba ne demokulasi waabwe okulonda abo be beetaaga naye kitabaddeewo. Tetujja kuyombagana bannaffe abayiseewo. Ogenda kupetitioninga? So njagala okubategeeza tugenda kulwana masajja tulabe nti tugatta abakoze ebyo naffe abasigadde eno tube bumu tulabe nga tusitula NRM tulabe nga twala NRM mu maaso. Naye ng'ekikolwa kino kikome ekyokukweka abalonzi n'otuuka okubooleka abantu abantu ne batuuka okuba n'abakulembeze abakakaatikeko obukakaatisi. Ekyo kikolwa kibi nnyo era tekirina kye kigenda kwongera NRM. Amanya gange nze Kato David nga nva mu ggombolola y'e Kayonza bwe neesimbyewo okuvuganya ku ntebe ya Vice Chairman wa NRM wa Kayunga District nenfuna obululu 320 ne bugwamu. Ebyogerwa nti wakwese abalonzi era bano banno tebasobodde kufuna access ku balonzi bano. Kiki ekyamazima ebyo byogerwa nti Kato yakwese abalonzi si kituufu olw'ensonga buli omu abeera mu maka ge n'abeera ne puroguramu eyiye. Ekitegeeza nti buli omu bw'aba mu puroguramu ye si nze ngikola ey'amaka naye ffe twabadde tulinda kalulu era nze nabadde nnoonya kalulu mu buli maka ga muntu. Y'ensonga lwaki bavuddeyo mu maka gaabwe okujja kumpa akalulu. Nze Kanso Oyeyo Moses, kansala akiikirira Nazigo sub-county ate era General Secretary wa Nazigo sub-county NRM. Olunaku lwa leero tuzze okulonda obukulembeze bwa district obwa NRM. Bannakayunga we basaliddewo okuwa obukulembeze omuntu gwe beesigisiza obukulembeze. Olwaleero nsanyuse nnyo era neebaza pate yange NRM okuteekawo structures zino nti olwaleero kiraze bulijjo ebigambo ebyogerebwa n'enjawukana mu NRM. Olwaleero tugase NRM. Obululu bugenze bulungi, Chairman Kalangu awangudde akalulu ate yakoze mobilization nnungi. Naye nsaba tusigale nga tuli bumu ate era tusigale nga tuwagira ne ba candidates baffe abagenda oyitawo mu primaries. Ensonga y'okweka abalonzi sigitegeera kuba ndowooza kibayita campaign. Ebadde campaign strategy buli muntu teri mulonzi gwe baleste drone ne bagaa nti yingira lwampaka era ne bamuwamba.
buli muntu yagenza ayagala ate era n'abeerayo mu kwagala era nadda n'alonda mu kwagala teriyo muntu yenna gwe bakase nti londa gundi